Allah yakoola baki abange mu abakkiriza ijitanibu mwewale endowooza ezisinga obungi ze mwina ku bannammwe. Weewale nnyo okulowooleza munno, okufumiintiriza munno. Kiyinza okujja mu mbeera ey'okufumiintiriza n'olaba munno ng'alina waayimiridde n'oga oyo kaayimiridde awo kati kaaliko kakulu era mujja kuwulira ebiddako. Tomanyi kikyaliko, tomanyi puroguramu kizaaliko, gw'olina birowoozo byo, oli ali ku ndowooza ndala nnyo, naye nga buli gw'olaba yenna obaako kyokola ki kyomulowooleza. Ijtanibu kathiran min adhanni, endowooza ezo zemufunaafuna ku bannammwe si nnungi, zibafunyisa emisango. Inna ba'da adhanni ithmun, okulowooleza ebiseera ebisinga okumu mufundikira mukufunyeemu ki emisango, mufunyeemu emisango ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalan, olwaleero ezzambi nalyo lingi mu bantu, lingi nnyo mu bantu ery'okukola ki ery'okulowooleza munno. Ti omulaba ali bwati, omulaba kyendowooza saawa yonna agenda kukola kino, we tomulaba kati akoze kino anoonyaamu kunyaga, tomulaba we kati akola kino yandibanga ayagala kubba, yandibanga ayagala kwenda, yandibanga ayagala. Gwe banno balowooleza bibi. Kibala nti omusiraamu omulungi bw'olaba munno ng'alina ensobi gy'akoze, sooka kukola tafsiiri nnungi nga tonnakola mbi. La'allahu ayinza okuba nga oba yeerabiddemu, ayinza okuba nga afunyeemu obuzibu ku mutwe, oba ayinza okuba, sooka olowooze birungi. Neffe ebiseera ebisinga tusooka kulowooleza kikyamu, batono nnyo abasooka okulowooleza ekirungi. Bamukitegeera mu nsonga nnyingi. Oyinza okusanga mathalan ala sabi mithal, osanze omusiraamu mulungi mutadayin, ayina eddiini ye, atambudde n'omuwala ng'ayambadde ki ayambadde bubi. Ekirowoozo ky'osooka okufuna kiba ki ku musiraamu oyo? Bantu nabo tubeewuunya, ayinza okuba nga ateeka kuba malaaya. Eyo malaaya ye kati omusanga mu muzikiti mbu ali ku layini esooka, laba abantu baabanabo. Tosooka kufuna ndowooza nnungi nti yandibanga bambi mwannyina tannaba kulongooka, yandibanga oba ayagala mmulagirira, yandibanga oba badde ayina kizibu, akusanze nga ayina bizibu bye, oyagala mmumalira bizibu bye. Ffe kye tusooka okufuna mu birowoozo byaffe kulowooleza bubi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti mwewale nnyo okulowooleza bannammwe, si kirungi. Kubanga ebirowoozo ebyo ebisinga obungi bye mulowooza bannammwe bibafunyisa ki emisango. Ayinza kubanga musheekhe abadde musomesa, najja asomesa ensonga gy'asomesezza najja akolamu oba oli awo ensobi, nga tonnaba mugamba nti oyo sheekhe mufu nnyo. Sooka onoonyereze, la'allahu ayinza okuba nga lam yasiluhu nas, hadithi gwe gy'omanyi tannakola ki tannagifuna, oba aya gwe gy'omanyi tannagimanya tagimanyi. Sooka olowooleze bulungi, oluvannyuma lw'okumanya ekituufu awo olyoka otambule n'endowooza gy'obadde ofunye. Era ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikozesanga nnyo. Bwe yakusanganga mu mbeera ng'akubuuza kyekikoseza kino musira, omala munnyonnyola ky'owulira muli mu bwongo, n'alyoka kutereeza nti
bwebanga endowooza bwetu bwebadde ekituufu kirina kuba bwekiti ne bwekiti. Wamukitegedde? Alina gwe yasanga asibye akawuzi ku mukono, yamubuuza, yamugamba atya? Yali asibyeko akawuzi akaddugavu ku mukono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubuuza, musiraamu, ma hadhi, kikino kyotadde ku mukono? Naye ya Rasulallah, min alwahina, kano kayamba okutangira agazibu agamu okutuukako. Namuga inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Yamulagirawo mu bwangu nti kajjeeko mangu, tekayina kyekakwongera okujjako. Naye yamala kumanya kyono kyali.